tubanjulira Hope Movies YouTube channel empya ekuletera ebina Uganda ne film nyingi ezinyuma ate nga ziyigiriza. Genda ku YouTube ku simu yo osachinge Hope Movies, subscribing, liking, commenting era sharing. Nyumirwa ebina Uganda ebinyuma okuzama ku Hope Movies. Samantha muchala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha muchala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha eyo kusiranya Jacob tumujjeko ebyobugaga byonna n'ennyumba ne ssente, tumutego omukazi agwe mu katego tulabe nti tumujjako buli kimu. Nze namara ne mutega Esther naawe gosaaga Rinah kiki ogamba biri ebyedda ebyo anti gw'obirabanga ebyedda nze kunze si byadda maama, kubanga bitwalira mu bulamu bwange. Kunze si byadda. Sakolindeko Esther okwagala Jacob mwali mwateesa. Negwe wondaba bwotolowooza ki? Nze ekintu amazima nfiira ku mazima nze kintu nkiremerako bwe mba ncaga nteeko kituukiriza. Rinah ebbanga lino lyonna naye ate ekyobusiru Esther kye yakola yagenda tenagenda muggwa mukwano ne Jacob. Eri yali mission yali diiru okitegeera ne batandika okutijja ebyekisiru. Tekifo ky'okujja nti tumalirize diiru ali muraavu. Natuuka ekiseera ne ngamba Esther nti omusajja kaakuguddemu musayiningisa ebyapa tumuggyeko buli kimu kyonna kidde ku sayidi yaffe. Nze taata w'omwana wange olubuto lwa wiikisi 2 mpapa w'omwana wange. Nzala abantu n'okukolagana n'abantu abategeerekeka bulungi. Rinah sokolindeko ebyo bitumadde manyi wabivaako dda. Nga mbivaako ntya? Sokolindeko nga mbivaako ntya? Bo bwe baali babitukola nga tebaabivaako. Rinah taata wa Jacob kye yakola maama wange. Naye ate Rinah ebyo ebitu obivaako n'obyese. Nze nali manyi ebyo ebitu byaggwaggwa dda. Bali bakulu n'abakulu byaggwa. Kati byabazadde byoliko. Nyabo nze ndiwo kuwoolera ggwanga. No matter what. Tata mama wange taliwo wali. Naye byonna byali obonaabona byayitamu. Byonna Jacob kati kumpi byonna yabirina. Mama ali eri mu kyalo abonaabona. Nange njagala kuyambako mama. Nange mbonaabona. Kyokka nga Jacob ali mu kweyagalira mu bintu ebyo. Nze tata Jacob kye yakola mama wange siri musonyiwa. Ate nze kankubuulire kino. Tondaba kwesesa naye nze Jacob muwalana mpaka. Naye nga kiki ekikuleetera okubanga ogamba nti nyingirya obulamu bw'omuntu ate ng'omumanyi kiki kyoyagala ssente? Kiki ekikutuusa ku ekyo? Era kankyogerewe bati mbu ssente Jackie. Ssente eno kyobalaba nga ssente Jackie mubi nnyo. Ssente y'ekibi eyo kyobalaba nagyesonyiwa nja kuwalampa loole zange mbere mu bummonde mugambe nti Jackie ali mu bulungi biki obuze nnyo Jackie akubye ssente mwenga muli bwe katulyamu otya munno olukwe olw'okuba oyagala ssente. N'ate nawereka mwana gwe oli mwana muwala oyingirira otya ebyo mbadde manyi nti bano abasajja babikola agende bayingirire obulamu bw'omuntu bakube ssente adduke. Kabibeere nga mbirimu nzekka. Naye kati ate obuzibu bwe buli nti waliwo omuntu abibye emabega. Wanji mama nze Jackie singa ebintu nabivaamu dda naye kati waliwo ate nantiisatiisa ngamba ebintu kambivemu naye gamba kasita obivaamu diri twagirimu abantu bangi ko sijja kulimba.
Kwegaye kutusiza kwecho. Mwana gwe kati nowe ngamba munjiveemo mbungende netondera abo abantu abali banyamba kuba ekituufu kino nti abo abantu bali banyamba naye era ngenda bivaamu kati waliwo ali emabega gamba kasita obivaamu ngenda kutta Jackie infe kugina emyaka naye nobadde toŋŋambye naye nze kyendaba kyogenda okukola nze wandiyatudde n'obagamba noyatulira nno ddala n'okibagamba n'ogamba embeera ebadde bweti ne bweti enyigiriza naye ndabika nnemereddwa anti kati Jackie olaba abo abantu beetondera kyemanyi tebaninaako buzibu basobola okunsonyiwa naye kati ate ono ali emabega agenda okuŋŋamba kasita obeetondera tosobola kubivaamu ngenda kutta kati ate bo ngenda mukola ntya nga bantu kyabo Desire Samantha ne bbaawo wanje Samantha ne Jacobo beba kirimu emabega bebakupushinga obeeko gwogwe gweyingirira mu bulamu bwe tugenda okuyingira obulamu bwe twayingira obulamu okitegedde sinaba kitegera mmwe muyingirira obulamu bwa Samantha kiri bwe kiti Jackie kyali bwe kiti waliwo omuganda wa Jacobo ndowooza tomumanyi tewamulabako wali ogenze simala kunoonya ssente zo omuwala yajja nga ngamba bino ebitu byolaba ewa Jacobo ewaka nga ngamba ewa Jacobo woolaba wa maama wange nga ngamba omukazi nga ngamba ono Jacobo omuganda wange nali simumanyi gwe mulundi gwange ogwasooka okulaba omukazi nga ngamba muganda wange naye kati nkulabye gwe oli mukwano gwa Samantha osobola okunguziza manyi osobola okumpisizamu ddiiru yange koze tewali buzibu nga mugamba ompa mmeka baida enda kyogera nga simanyi nga ngamba nga atandika okuŋŋamba nga ngamba mbuno Jacobo ebyo ebitu byalimu si byange si bibye bya maama waffe gye gatulanira ebyo ebitu bidde emikono emituufu sooka olindeku oyo muganda wa Jacobo bebamu maama y'omu taata y'omu oba wa step mother mbubagatta taata manya mbubagatta maama bwe baba bagatta taata ye lwaki okkiriza otya essaawa eyo n'olwokuba bannaye naawe oyagala nnyo atiwuliriza nalina mu buzibu naawe ebyange wali obimanyi Moses biki ebikindowooza bye tewabimanya omusajja yagenda nango nenvaayo nga sirina wakudda kati nze nali simanyi mbu bigenda kutuuka wano nali manyi just mutemera kkubo kumanya steps za Jacobo kuba Jacobo mukwano gwange Samantha mukwano gwange naye naawe wasukka waawo lwaki tosookanga gwe kumanya n'ogamba naye kansooka enzireko ebbali omanyi waba okola ebintu bino osooka n'ogamba naye kanneekubemu mutima osooka naye n'otuula manye kyokolanga osooka nga n'otuula ku buliri n'olowooza at least ne boonaabamu emirundi ati wuliriza Jackie ndi mu kunyumiza ne wewandibadde ggwe nze nali simanyi mbu bigenda kutuuka wano we tuli essaawa zino naye weyandibadde nze nsooka kubuuza bantu kyabo nze namubuuza naŋŋamba Jacobo ne mukazi we yaŋŋamba ebintu bingi ebimu tetulina budde kuba kati nyina gye nyina okulaga nga ŋŋamba mbu nno Jacobo alina kampuni zinene ayagala tumubbe ssente tugabane biki ayeddiza amaka ebintu bya taata waabwe simanya bya taata waabwe oba bya maama waabwe bya taata waabwe bimuddire naye nanze kati nze kyendaba ssaawa zino ogenda kubeetondera oba mu bubi oba mu bulungi oba tebaagala oba banyiga kuba omuntu asobya Jackie kino ekintu kirala nnyo kyogamba buli omu atuukiridde ku nsi kuno tewera atuukirira wala n'abazadde abatuzaala basobya abazadde baabwe naffe kati tusobya Jackie bino ebintu birala tobitegedde bulungi Jackie naalyeetondedde Jacobo ne mbuulira buli kimu naye kati ekizibu ekiri nti banguddemu bategedde mbu olukwe nange nalulimu bantegedde kati bwe baba bakutegedde tokyalina kyakukola beetonderere ddala oba bakusonyiwa oba tebakusonyiwa oba tokyalina kyoyinza kuzza kati kubanga olwedde bakutegedde obeetondedde baganye tewali atuukiridde kyenyinza okugamba naye gwomanyi wekiwulikika Jacobo engeri gy'abadde ali mu bulamu bwange ne Samantha tewali kyakukola olaba omwana atta maama we ng'ayagala ettaka nze ngamba tali kyakukola oba bakusonyiwa oba tebakusonyiwa bwebagana kasita oba ng'obeetondedde naye omutima bajja kwekubagana naye omuntu yakola ensobi kiringa kutta muntu nobakutegera nti watta muntu naye osobola okwetonda at least bagana naye yeetonda yadde yatta omwana wange manye akagambo sorry katono nnyo naye kalemesa bingi kyekinyinza okukugamba wandibadde weebeereramu ng'omuntu yadde bakutegedde baakuyamba oba tebaakuyamba nkimanyi yes baakuyamba baba baakutegedde guma kakati tukoze tutya kubanga
obujulizi bwonna twabufunye. So nze ndowooza muganda wange oyo wadde twerinako oluganda naye nze ndowooza oba mwandimukutte kubanga buli waalwawo nga ali bweru ayongera opulaninga ebintu ebitali birungi. Okitegeera kati ate tuyinza otuuka ku level ng'alina kyakoze kye tutakyasobola kuzza mabega. Omanyi ensonga lwaki twagala akole ekimulumiriza ennyo. Obujulizi yes tuyina naye ate obwo obujulizi tebumala. Twagala ekyo kyennyini kya pulaninga akiguse tulyoke tumukwate, naye mu ngeri nti bw'anaaba akigusiza kasita ffe twamutegeera kati twagala akikole naye ffe tukimanyi bwekitegeera kati twagala akikole awo wennyini we tujja omukwatira. Kye tulina okukola kubeera beegendereza kuba bwe tuteegendereza kiyinza naffe tutwaliramu. Anti kaakati bw'ogamba nti agguse kyabala ndaba kikalubamu kubanga ku bye twakamanya kyabala ku nzita. Okitegeera? Kati bw'ogamba nti agguse kyabala kitegeeza afaana oyagala nzite. Nedda, anti kati kyenkugambye nti tulina okubeera abeegendereza. Tajja kutta kuba tukimanya ayagala kutta. Oba okitegeera kati nawe kennyini okimanyi tojja kikkiriza kubeerawo kuba tukimanyi obujulizi bwe tuyina tumanyi ayagala kutta n'ekyo ekiraga nti ayagala kutta. No motives zonna abantu boogera. Shiba yatugambye amazima nti bulijjo bakibala nankya naye n'akonfeesinga. Kakati bujulizi ki obusingaawo? Twagala akikolera eddala at least newe tumukwatira mu kikolwa. Beba abantu betulina okujja okuba be bavumisa poliisi, be bantu abatuze emabega mu ggwanga lyaffe tulina obbajjawo kati twagala tumukwate. Ate oyo Rinah njagala tumukwate n'abantu abalala bamulabireko. Kwegamba n'abalala abaagala okukola emize bwe gityo oba balina endowooza eyo baleme kikola. Awo bijja okukoma twagala yababeera ekyokulabirako kuba ebintu ebyo bisusse. Abantu baagadde nnyo ssente, abantu babbi. Rinah oyo mwagalira ddala, njagala tumukwate. Kati anti ekiriwo olina kali kwogambye nti oyagala mumukwate ng'agenda okukola ekintu ekyo singa mulemererwa otuukira mu budde. Tetusobola, nze nkuliko. Ekintu ekyo nkiriko nnyo teweeraliikirira naye kyenkusaba njagala obeere mwegendereza nnyo togwa mu katego ke kuba twategedde ayagala kutta aye tetwagala kituukewo. At least tumukwate nga ali mu kikolwa ekyo oba kitegeera. Bw'aba ayagala kukozesa butwa at least tumukwate nga ayina mwabuteeka. Kubanga ate bw'ogamba nti tumuleke wata ne kituukirira aba ne mulema okukolera mu budde timing neegaana fine ne muba nga mugenda mukwata naye ng'amaze okukola hamu. Akati awo nkitegedde. Eyo kyoleesa eyo point y'amaanyi. Kati kyenagambye nti tulina okubeera beegendereza. Kati gwe naawe ogenda kumubeerako nnyo. Naye nga kubanga nze nze ekisinga okuntawaanya njagala akwatibwe kubanga kati namulabye si muntu mulungi kuba omuntu bw'otuuka ku level nga bakutegedde ate n'osigala ng'era okyatambuza by'otambuza. Ate n'obuzibu obulala obuliwo nti Samantha naye yamutegeera kati ate ye ayagala mugamba ayagala kumwatulira. Nkitegeera abakazi batiitiizi nnyo. Ajja mwatulira kati kyetugenda okukola Samantha aveewaawo agira avaawo. Samantha tumugjewo ewaka. Tumugjewo tusooke tuguse ekintu kyaffe. Ate oyo Rinah waba yakitegeera nti mwamutegeera alina okugusa ekintu kye at least okulemererwa ajja kwonoona. Ekitegeeza Samantha tumugjewo ewaka yaveewo. Samantha alina okuvaawo kuba ate we tumulekawo Samantha ajja byonoona. Ajja mulabula oba ye mwennyini amwatulire ate Rinah olw'obusungu obungi gw'aba atandikirako. Kati ekitegeeza bwe tuba Samantha yasooka aveewo. Samantha aveewo. Naye nga mu byonna nze kyembadde nteesa buli kye tukola afande twandikikozeemu bwangu kubanga namaze okukizuula sisita wange oyo si mwangu yadde n'akamu. Ye si mwangu, Rinah si mwangu, kyova nange njagala nnyo tumuggyewaawo. Kaakati
nze kinjagala buli kimu tukikole mu bwangu ekyo kimu. Kati nakyo bw'aba Rinah tannamutegeera nti ate yabyatula nankya gwe tuba tukozesa ate wekijja tuyamba nnyo kuba nankya jjukira Rinah yeesiga nankya naye anti batambuza nabo pulaani ze kati buli kimu kuba nankya yabimanyi nnyo ate kati ekyo kituyambye nnyo nti nankya waali yagenda otuyambira ddala mu nsonga eyo ey'okukyusa obutwa. Kale kaakati ogambye mwe muli mu embeera yonna mugiwookinga bulungi nnyo buli kimu era onkakasiza bulungi nti anaaba tannatuukiriza pulaani ye mwe mujja kubeerawo mulyoke mukole ki tumukwate teweeraliikirira tajja kuwa butwa tojja kufa ffe weetuli tugenda mukwata Rinah tugenda mukwata. Kati omanyi bitiisaamu naye kitegeera kankwesiga afande tugenda kikolako tuliwo kuyamba abantu na bintu byabwe ate kati abo abantu abamalako emirembe be tulina okugyamu. Kale kati afande kankwesige ekirungi gundi abadde talina waka alina gy'abadde yalaga okukola Samantha naye bwadda ngenda funa we muteeka. Samantha yaveewo. Ngenda funa we muteeka tusigaleyo fekka abagumu abasobola okitambuza Katonda kayambe kiggwe mangu kubanga ye Rinah ne banne bwe babalabi pulaani ebyo basaana bakwatibwe bakole ki bagenda vaawo ekyo tokitya tugenda bakwata. Kale afande neyanziza obudde bwo kale se katutunulemu tulabe bwe binaabe era katusabe Katonda byonna bitambule nga bwe tukola ki we tubyagala nawe tubyagala bijja kolebwako totya. Kiki ate? Naye nze mpulira ntidde. Ate otidde ki? Kiki ogenda okukola? Soogenyweko katono ku kyayi. Kiki ate Rinah sikutegeera? Okimanyi ekyatuleese wano? Nze sinakitegeera bulungi nnyo kinyinyonyole bulungi sikimanyi nnyo. Nze ntabalako kwefuula atamanyi ensonga ekituuziza wano kimanyi tugenda muwa butwa. Kati tugenda tukole tutya? Ne Rinah lwaki bino ebintu tetubyesonyiwa? Ate kati tubyesonyiwe tutya naawe tutuuse ku nkomerero y'egundi ku ntandikwa y'enkomerero ya missionary. Rinah kino ekintu kinene ekyokutta omuntu. Nze Rinah nze bino ebintu mpulira mbikoye njagala mbiveemu. Ate kati ki ekyakuleese wano bw'oba olaba nanti nsobola okugenda n'okikola wekka. Tusobola agenda kuba already kati kyetugenda okukola kuba already yakulabye nti wooli kati simanyi nakumanyi. Habula Rinah kati tukole tutya obutwa tubukole tutya? Nze Rinah bino ebintu mbadde saagala mbibeeremu nnyo. Ante era wazze nali ngenda bitegekera wasenga nemiddeko tugiye tulaye engeri gye tumuze wasenga n'ogamba tukikolere wano ate kaakati gwe mwennyini ovuddeyo mu makubo go oze ekintu tukimaliriza olwaleero luno. Oba nze ngende ate kaakati otuuse ate kaakati weefuula nga tuli ku gundi yakyo yennyini ku ntikko. Rinah oba nze kati katambule ngende ewaka gw'obikoleko. Kata nayebuuza mu ki ekikutute nga teyakulabye. Nze ekintu kyangu nnyo Jacob osobola omugamba mbalabyeko nnyo kuba wano si wembeera. Kuba nzize buzi. Anti tutabudde kyayi tunywe ka kyayi ffenna. Anti era kyayi sobola omuzira n'omugamba nanki afunyemu obuzibu obw'amangu. Naye kati lwaki oyagala kundeka mission ku nkomerero yaayo kusaawa sembayo? Naye banne Rinah kati oyagala tukole tutya? Sinabitegeera kubanga amazima amatuufu gali nti saawa zino kituuseeko tuteekwa okukikola naye ate nange mwennyini ntidde. Kati ati tubireke. Samantha mukyala mulungi mutalina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi mutalina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha mutalina yadde obuzibu. Samantha mutalina yadde obuzibu.